munda bakuwogala ndi mulwadde bwe muli anti bajja afudde sawa yonate mwewunya ndi mulwadde bukyanga ntandika ku radio sifunangako programu nzibu ngeno nkalubiridwa abawuliriza BTFM nkalubiridwa nkumanyi abawuliriza BTFM nkalubiridwa leka tikanjogera amazima ekiba kibe twabadde n'ebivulu Mickey Wine Gravity netuba ne batumbeetu wano ngenda kusomesa netuba nawirira ngoma n'omu Nigeria flop of the day akasokeko Mickey Wine Munauganda mpuliriza success ya Mickey Wine kubona tewali yagenze na sente kubona tewali yagenze na sente waka kubona ndi logician kubona tewali yagenze na sente waka kubivulu byonna bina ebivulu ebina tumbeetu bebafunye neka soke njogere kumanga wano ndi logiko banye ndi professor asoma ndi success ya Mickey Wine ya creating ba Gravity ebintu bibiri ebyayambye Mickey Wine yasinze Gravity goge mazima ngenda kunyonyola abantu ebintu bibiri ebyayambye Mickey Wine omuntu yenna aliteka Katonda mukamwa nzizenga ndaba interviews za Mickey Wine nga akulembeza Katonda ate no munne nga akulembeza malala ampuliza ku BTFM boli wana Katonda mu lujjudde naye ali kuwana mu lujjudde Mickey Wine ayina empisa Mickey Wine mukopi ngojeko buyisa Mickey Wine ayina ki Mickey Wine ali proud of his God in the public ya factor number bino byembagamba tayinza bibagamba mwafuna omukisa gwa bajje bwendi fabe mulinzi jukirako nti Mickey Wine takolanga interview nata wa mukama Katonda kitiibwa Katonda tayiwa bantu bamwesiga mwena mumpulize kati wadde ndi mulwadde ngenda kufa nti Katonda yaba tasobola kuswaza Mickey Wine mu maaso g'abalabe nze mukama Katonda we yakujje Misiri nze mukama Katonda bino baida Bobi Wine tayina kyeyambye Mickey Wine teyewana Bobi Wine Mickey Wine yatobye bibye Katonda Bobi tayina kyamuyambye yampostize najjo nga shetuusi sagala mwe kwasebo muganda wa Bobi Wine Katonda yayambye Mickey Wine omuswaza mu maaso g'empologoma okumanya omuntu ayina Katonda akozesa abalabe b'ensobi nsobe ekikatwa gyakozesa Gravity yali ku interview ne bamubuuza kuminaga wa oyo tagenda funa bantu logically kadima kati ninje lekanjogere logically Katonda abeera kusaidi y'abanyigirizibwa Bannayuganda babeera kusaidi ya muntu gwe banyigirizibwa Gravity yegulumiza Mickey Wine yekakkanya ntegera bukani njogera nga pastor ndikakkanya abo abegulumiza ndiraga kaba abagira ndinza mukama Katonda wo Mickey Wine bamubuuza mu kamera yagamba ze Katonda yasalawo kadima between me and you abantu bagala muntu omanyi lwaki abantu bangobera nina reasoning abantu bagala ntegera ya muntu zaake yandibadde best opposition leader naye olumu byakola bimufula atategeera kati reasoning ya Mickey Wine giyaddamu Gravity tiyalaga malala nti bannange ngenda kusinga Gravity yagamba Katonda yasalawo Bannayuganda ne bagamba omwana ono ategeera entegeera y'omuntu kintu kikulu nnyo ku success ye nti buloliraga abantu bano nti oli arrogant teweeguya abantu kirizagana abantu bibakama abo you have to respect your customers and bosses amalala Katonda tagaagala mu ngero 6:17 waliwo ebintu 7 mukama byakyawa weewaawo 6 bya muzizo byawulira kakusomese waliwo ebintu 6 tukutogeze no program gireko obulango obubuuke gisome Bible waliwo ebigambo 6 mukama waliwo ebigambo 7 mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala lwe lusi ekisooka somawo ngero 6:17 amaaso ag'amalala Katonda akyawa amaaso ag'amalala proud looks Tio muntu baba namala Katonda akola ki Katonda achawa olulimi olulimba mpuliriza lwaki sirimba tuliwa bakyagula nyimogera ka mazima ne munyiga kubanga nze Katonda yanga okuyimba Katonda achawa asigo obukyayi mu Oluganda Katonda achawa omuntu ayiwe ngale sitaliko musayi Katonda achawa ebigere ebyangwiriwe okugoberera ettima buli lobera nettima Katonda takusumulula pastor abulira Katonda achawa bisome obanye soma batu manyi bisoma ngero 6:17 leta nsome leta nze soma kakati so ya Mickey Wine temumuwana buwanyi wabula mugulumize Katonda kubanga gwe yakulembeza Katonda okumanya afuula amayinja nagafule mmere Mickey Wine abadde na luyimba ki
kiriza gana kadima omuto guno maleta na uliwo tumanyi Bible give ko Yesu amasa agamalala olulimi olulimba n'engalo eziwo omusayo butaina musango leka kiruwa Bible yino leka nsomera abantu engero ziruwa muyizo gamba nimba engero yokubira engero mukaga kubira musango musibulano waliwo ebigambo mukaga mukama byakyawa wewawo musanvu bya muzizo jali amasa agamalala kye kisookerwako olulimi olulimba n'engalo eziwo omusayo gutaliko musango omutima oguyonja ebirowoozo ebibi ebigere ebyangwiribwa embiro okugoberera ettima omujuliro ow'obulimba ayogera eby'obulimba n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda mwana wange okwatanga ekiragiro kya kitaawo so tolekanga teeka lya nnyoko bisibenga ennaku zo zonna mu mutima gwo kati ye Mickey Wine ndi bulwadde nyizo kutoka ngazo okiriza wadde banyinkulimba ngo kikoze kundabisa akati omukulu akikoze kundabisa ati nga bafarisi information aswalide nzengo kuba kadi mangu kubira gyoli sera mu Bible ngukubira bali naye kwa kasajja gwo oyine nkwe surati namuli musurati na ojjagwe genda mu tategereka no funo buzibu surati yesa tafuye badengenda kakati Mickey Wine kubanga shoyo mwaka tukize ya Acidic Vocal ete bamwegeragiranya ako bonna kakati Mickey Wine jo yasinza abantu yafunya abantu be10 mmeka 3 ku mitwalo 2 naye Mickey Wine atabadde na luyimba Mickey Wine atabadde na hit mpulira nafuna abantu 13 katujja gamba ati manyi g'abantu katonda ge manyi g'abantu kyabadde kikulaga nti boba n'empisa boba ne katonda boba kunyigiriza mukama akubeererawo ze kiti wankizeri katonda sigiza manyi g'abantu katonda yalaze gravity nti wewe kakanya osobola okufuuka ekyamanyi buli loba n'amalala Mickey Wine yayambadde bulungi sound yabadde nnungi ekifo kyabadde kirungi ya performance bulungi abamwerekeddeko bayimbye bulungi ba champion gudo banyumisiza omukolo kugamba show yabadde freestyle ompulidde bulungi naye mu bonna teri yageze kyayita profit na magoba ne Mickey Wine mu public soko sirike Mickey Wine mu public ye yafunyemu kubanga agenda funa amagoba tugera tandika omubuukinga ndi Mickey Wine otegeke mu afuna abantu 13 sebose abantu 13 nga ba mitwalo 2 kadima abantu 13 kubatwala mu nyonyeri mu nsiko obaka ekyenjawulo Mickey Wine yasiko walinze nnyo kati yaze mu banene oba ku muntu atayina hit najja na launching anafuna abantu 13 ngate wali ayambye Mickey Wine katonda yamukoze oyita kulimba mboze nyambye Mickey Wine katonda ne Bobby Muganda tamuyambye Mickey yeyambye bintu bye na katonda Gravity ate yabadde chief market ya wa Mickey Wine onako Gravity ruya tiobola Mickey Wine mu kamera mbo tagenda sigwe katonda sigosalawo mbo oyo tagenda kufuna abantu kalichawa Mickey Wine katatenda Mickey Wine okumanya omuntu yena ino moyo wa mukama najja mu kamera natamufaako kati Gravity yali afirwa kyo butayogera ku Mickey Wine kyali kimujja koki tubandi mubuza banegambye Mickey Wine mwagaliza mikisa ayina abawagizi be nange nina abange katonda ayaga kulaga muntu teyegulumiza ati tagenda funa abantu sigwaga ba abantu mukama katonda weggulu yagaba abantu montegedde tagenda eyo statement yo kaya kyasize kwa Gravity nebikira ekya Gravity kyamulemeseza abantu okuwemula ekyo nakyo nayo fakita nkulu kubanga Gravity mukwano gwange mugamba amazima okuwemula musabasika bake ekisooka katuulira mbega kundabisa katonda bisa mbega byejoga kambireka kati byogere njogera bintu bya magezi oli mukumanyira bumanyizi kati oli mukukola program ya lwamaja kwatugenda lyo nkwatiremu enyimba za Gravity yakifuula personal talina okuyimba ng'enyimba ezikola ki eziwemula awo tewali mukisa gwa mukama embaga ya isimana awo tewali mukisa gwaki okwepicha okuba kwakola ompulira okwepicha okuba kwakola atusobola kuzzaako bintu birala bikola ki content kintu kikulu kadima singa nali nzija ku radio nga mpemula abazadde ekituufu singa nali mbeera ku radio nga nkozesa olulimi oluwemula singa katonda yanzijako dda ekisaaki akazindaalo katonda okukwata ebitundu byekyama n'abikweka natabiteeka mu face ne bamalayo obutafumbirwa busire kwini bonna bulaba butafumbirwa kutambuliza bintu mukama bye yabawa bweru that's why buli muntu azanya blue move but desire ruzindaalo n'abapuritan nikolo bonna buli muntu yali yeyambuddeko mu public nga kikoze intentionally naga kanteka yakatambi ifuna erinnya mukama yamujjako ekisa tosobola kubanga buli ssaawa oyimba nnyimba za kuwemula. That is bad. Maika nagame njogera mazima. Mukwano gwo kumweyambulidde. Mukwano si mweyambu mugamba mazima. Gravity akyasobola okudda tugenda muwe emirimu.
tabere nabera depressed tuli bakwano be naye akyusa mu content kwa yajja yimbe nyimbe z'amakulu za Paul Kafero kati bwe yakola yo epicha ne bikwatayo nalooza nti byajjokola ki ebyabadde factor net yekwasa Bobi Wine naye mugamba Bobi Wine yagaja abantu wa Gravity nedda Bobi Wine si katonda ali mu kutereza Uganda ngayita mu entertainment industry mwabayimbi mwenna muwa abantu content ow'amagezi ti content kintu kikulu otegera kadima nti buloyimba nga musadde asula okujja mu kivule ekyo n'omukati abantu zadde olabye klasi yabadde wa Mickey be bantu abayina sente basobola spending emitwalo 10 kuba ogenda musoya Mickey Wine nga n'omwana wali naye babayi ba champion good of representing n'abaana buli okulanga ekintu mulowoozeko ku next generation y'abantu nga bameka ekinene bwe mbasiri mistake nga 10 lwabaddeyo 10 kakati batumbeetu babadde kula bonta wonna wajjudde tumbeetu baziro n'amago Mickey Wine yafunye abantu bangi 13 naye expense ekifo kya beeyi ebyuma bya beeyi city council ya beeyi naye ate Mickey aba afunye because afunye capital era Mickey Wine genda maaso nga tuva ku Mukama Katonda we yakuwanguza kubanga abantu bangi Bobi Wine bawa drop ne bibalema katuje mpuliza bulungi oshegedde bulungi lero randi mazegune tumale kali tuli kubayimbi ate tugenda kumala madde njagala oyogere ku kintu kya Gravity nga gambe ebyuma bya bara byonna tujja kati tutandika ate ojira tugenda katukwata yogere n'abantu bano baba gambe babanji onsobera busobezi tuba tutandika programu n'ogijjayo tukube bulango sibu bulango nze mwendya nokadi mata programu tuba tutandika ate n'agijjayo kwa tusobola kugira yes obulango simwe tulya nempulira obusungu kadima bane kadima akwasa obusungu jangu oyogere n'abantu bano sijja kwogera na muntu yenna atamanyi nti bakuba obulango ku radio gwegala njogere naye kati bakuno bwafala babagala okukulaba baba n'uno omukyala tondaga bintu bya kisiru baba nagamba kana todduka ki ama Megatron nkonera Megatron yes musajja ayagala kunteekayo kamasuli Lebajjo bw'oba osoma ku university nga tosobola kumanya nti radio bakuba obula buli ssaawa obeera mu bulamu saasidde abasomesa bo bali ku buzibu omuntu atandika mpana eddagala lyange Mirema Makerenda era mulwadde Mirema Makerenda ndi mulwadde ate nga dagamira ganyoolere wano sumula Megatron nnyo wali enjala ennuma Mirema Makerenda anfe ojja kwettira wano andi babu ate onyimye programu ya bagala kufa bakugulawo ebintu Mirema Makerenda gwe oli gudde oba bino epalalagulewa HIV tablet kingaye mbu sirimu anuma nawe ali kuluma sirimu kanume nawe ali kuluma maama gane wamwe gawonya sirimu na zino RVs zembomira sebo RVs ozirabye RVs muzirabye ayayaya nawe olirwala sirimu ga RVs wuyo na zino zi RVs sirimu ali kuluma ne kadima teka tukole tugende nabadde nfudde jjo babale kunsabira malaria yabadde mungi